Rule 188 gye buvuddeko gavumenti ya kuno okuyita mu lukiiko lwa kabineti yalangirira enteekateeka ey'okugatta ebitongole byayo okuteekebwa mu ziminisitule ez'enjawulo era abavunaanyizibwa baakwasibwa eddimu ery'okubaga amabago agateekesa kino mu nkola nga bwe lutuukidde olwaleero ebitongole ebiwerako bigattiddwa nga kino kyakolebwa n'ekigendererwa eky'okkendeeza ku nsimbi ez'amuwi w'omusolo nga kw'otadde n'okutumbula obuweereza mu bitongole ebitali bimu. Mu mbeera eno obuvunaanyizibwa bw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa n'okugaba obwannannyini ku bintu eby'enjawulo Uganda Registration Service Bureau URSB buziddwa wansi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa awamu n'okugaba endagamuntu ekyanira. Egimu ku mirimu gino mwe muli okuwandiisa abaagala okuyingira mu bufumbo obutuukuvu nga kati bagenda kuba nga bawandiisibwa wansi w'ekitongole kyaffe ekyanira. Enkyukakyuka zino zaakoleddwa okulaba nga zanguya emirimu egy'enjawulo mu gavumenti n'okufuna obuweereza abanansi bwe beetaaze okufunira mu budde. Omwogezi w'ekitongole kino Osborn Mushabe akakasizza nti NIRA evunaanyizibwa kati ku kugaba amabaluwa ag'abagole nga kw'otadde n'amakanisa agakola omulimu gw'okugatta abagole nga kino kyakutandika mu bbanga eritali lya wala. Kaakati tuli mu nteeseganya n'ekitongole kyaffe ekya URSB okulaba nti emirimu gyonna gitambula mu budde ate mu nteeseganya ezo mwe muli n'okuleeta abakozi abakola mu URSB mu department evunaanyizibwa okuwandiisa obufumbo obutukuvu n'amasinzizo oba amakanisa agabadde gakola omulimu ogwo ogw'okugatta abafumbo. Mu ngeri y'emu omwogezi wa poliisi ya kuno SCP Kituma Rusoke alaze ennyiike olw'abagoba b'ebidduka naddala abavugira ku njuyi ezitali ntuufu bagamba nti bakosa nnyo emirimu gy'ekitongole kipoliisi naddala ekizikiriza omuliro. Kubanga olaba ekimotoka ky'omuliro kiri kujja kitaddeko siren kiwe fast kiwe ekubo wano tuyina ekizibu ky'aba motorists baffe tebafaayo ate abamu osanga bavugira ne ku sayidi embi ekimotoka kyagala kuyitawo oli ku sayidi mbi towuliriza naw abavugira ne ku sayidi mbi abo n'okubalabula tubalabula. Ono ategeezezza nga emiriro egikwata ensangi zino bwe gyeyongedde kyokka poliisi erina obusobozi okugikugira sinakindi okutaakiriza nga teginnaba kukosa nnyo bantu wabula ng'ebiremesa nabyo bingi. Waliwo ebifo ebimu ng'obutale n'enzimba emu osanga nga ekyuma ky'omuliro tekisobola kutuuka awantu awamu abantu enguudo zonna bazizimbamu. Tuyina ekizibu ky'abantu abalina omuzannyo mungi. Akuba essimu n'atuwa amawulire amafu abalala ne boogera n'ebintu ebitali birungi ku masimu abo. Ye omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Peter Mondoyi wasinzidde n'asaba Bannayuganda okukuuma nnyo nini nnamba zaabwe ezisangibwa ku ndagamuntu nga zino zisobola okubayamba okuzzaawo paasipooti zaabwe singa zibeera zibabuzeeko nga tebazzeemu kwewandiisa buto. Kubanga Abannayuganda gye bali kasooba ng'olina nniiniyo gwe jangu n'enniini eyo ffe bwe tuteeka mu byuma byaffe ebyuma bino bikwatagana ekikola passport n'ekikola national ID tujja kuba tukutegeera nga tutaddemu nniini. So ekintu kikulu ye nniini. Kyokka ono ayongedde okusaba Bannayuganda abaagala zi paasipooti okubeera abeegendereza ku bafere bagamba nti babbye abantu abawerako. Twagezaako nnyo nga Ministry ya Internal Affairs okulaba nti abafere bafuuka lufumo especially wali ku ministry naye nga bwe mukimanyi abafere babeera buli wamu e Kampala tetusobola kubeera ku Nkrumah Road tetusobola kubeera ku Nasa Road. Nze Charles Katamba ku Lwagugudde TV agaguddewo.